Warahmatullahi wabarakatuh. Amachama manungi bendaba na Uganda mbabuzaako wonna buli omu woli ali mu salon ali ku mulimu ali mu office ali mu kutambula ali ku simu yo ngotukubira ku social media platforms za ezenjawulo YouTube wamu ne Facebook nkwebazaako kuba ntugobera olunaku lubeera lwakubiri tugobera Sharp Talk taliki nkata ne Tamale Mirundi mutabani w'omugenzi Joseph Mirundi wamu n'omukyala muli n'amatovu mama nkubuuzaako era nkula musaako yantumidde alhamdulillah neesimamu okuba nti obaka bumpadde nianza neyaze ono mwana aliwa ajja kujja katereza ngatukyagenda mu maaso nakolero tukyali munakutuyingira olunaku olwokubiri ejjudde mujijja nga abakampani batandise okuba nti balayira era twalabye olunaku batandise okuba nga balayira olunaku olw'eggulo byo tuvudde ku mpewo era mulabye omukolo ogubaddeko kuba nti butereevu wali ku palamenti nga balayira bakyagenda mu maaso bangi domu yesu nkolwa nti alaba omubaka wo kuba nti alayira naye bingi ebyebuuzibwa palamenti ebaddeyo y'ekkumi ddala yakoze kimala naye nejja egenda kukola ekimala era nga butogera abaka bagenda kubaweera abaka 527 abaka baddewo badde mu palamenti y'ekkumi badde 427 twongeddeko abaka 10 balamba naye nga abantu bebuuza ebibuuzo bingi abaka obungi bwabwe bwetaagisa bitwaleka okuba nga bikolebwa oba Tamale agenda bwatuwulira palamenti yaffe eno tuyamba kinga bannayuganda nawankubadde n'ensonga jinjaga tusimbeko nnyo essira ey'okuba ndi walutalo lwa sipiika palamenti tuba okubanga tumala okulayira bagenda kulayira ennaku zigenda kuba 4 paka ku lunaku olwokuna then wekiggwaawo sitting ya palamenti esogenda kubeera ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gwennyini bajja kutula wali ekkololo nako olwennyini olugenda okuba nga basobola okuba nga batuula genda okuba batondako ne sipiika wa palamenti omumyuka we era ng'ensonga eyo yatusobola okuba nga kikwako okutika ka NRM akaseeke katoba okuba nga kasalawo ku nsonga eyo era ng'embira nyiri wakati nnyo w'omukulu Olanya wamu n'omukyala Rebeka Kadaaga Olanya n'ebigenda mu maaso tabimanyi amuteeringeyo naye maama wange yakutumidde nnyo alhamdulillah neesiimye maama okuba nti yantumidde maama n'agamba ti bwe banaalumba dduwa z'abagenzi onaagenda alhamdulillah nja kubaayo maama kasana wange ampisa nja kubaayo singa ogenda mu dictionary naku zino muli ku road gundi downloading bakugamba you are stubborn as a mole emmoolo muyina ebigambo bibiri moolo omuntu gwe babateddemu ne moolo ekisolo ekisolo ekyo kibayita moolo kiri stubborn ennyo waayo kizaalibwa ebisolo bibiri ebyenjawulo mu Luganda kubanga kizaalibwa oba eŋŋamira n'eddonke ate wano tetubirinawo kakati nze mu life yange am stubborn as a mole. Why? Mama wange yakugambye nti onoogendayo nga balomba dduwa kubanga jjajja wange amuzaala yalajabu Kimuli Kimuli yawasa abakyala babiri nga ba Luganda Biti Juma ne Hadija mama wange ayina erinnya ery'obusiraamu naye anti mulutaddi ye yakyuka mu ddiini naye nga era ndi muzzukulu wa Lajabu Kimuli Hadija Nanyonga ne Biti Juma famire yaffe ate nange ate eno kibulaga nga nti amustabon ate jjajjange yali mukatoliki nnyo eno ewataata jjajjange oyo naye yali musiraamu naye n'ategeera nti abasiraamu tebagenda bawa mayiro n'afuuka omukatoliki Yosefu kakati era nali badde musiraamu on two sides naye ate abasiraamu be basinga mu famire yaffe ebukojja wange basiraamu ne mu famire yaffe abasiraamu be basingamu obungi naye abaami b'edda abo baali bacyozi jjajjange yasooka kuba mayiro ebwende ku nnyanja wano gwe namugamba nti naali badde mugagga wa ku myalo aye tewali ssente bibira najja ekalisiro n'akubawo mayiro akati naye okumanya baali bajooza abaami b'edda kitabe bamuyitanga Bisatu era yatuuma Bisatu ku kyalo kwali jjajjaawe azaala Bisatu nga ye Buseerezi erukaya era naye yabatuuma jjajjange yajjanga ate baatumanga abedda basajja ssubi baani fetuga modified jjajjange yava Kalagala nagendayo yatugamba bajjajjaffe omukazi yatugambanga nti ava ku lusozi Bbowa nagendayo ne mama yaŋŋambye
shiriki ezo zeboogera zoyina wazijjawa nze ndi musomi ne kitaawe yali musomi shiriki naye njagala genda kubuuza mukadde shiriki oyo omujjawa nikataba neyakubuuzizza yanyambye shiriki waki shiriki jjajjange omukazi azaala kitange yali tasema era bwe babbanga ekintu ku kyalo nga bamuyitanga Josephine Lukowe naye nga bwawandulawo eddusi bakuwa nga nze bwenkwata emmotoka zange bazibba nalisiemu empya ogikwatako drone mpya 10 kwatako emu nkolageko batya waliwo omuntu enesati nagijjemu obwino bajempaddemu obwino yesterday ogenda mu wino nimbagamba nebadde ngenze kulambulayo nimbagamba nti njajjambala ne bawakana mutugambire naye Museveni amanyi kyemukolera mutugambire abaserikale nabasese wala nnyo nentambula neshiriki shiriki erinnya ennyonyi nalikubye bano ewatali shiriki bano abajozi bano yinza bakubye ewatali shiriki anti shiriki eyange esingule mukama yakola si shiriki yani yakiŋŋambye olwe yaŋŋambye pasita gundi bujengo yagamba naye Katonda ajja kukuwa ekyomuliro toyinza kuddya maanyi ga Katonda ge yakuwa noga nti shiriki mukama yakuyamba si shiriki ago maanyi ga Mungu nabaddemu owina eggulo eno nendabula ekisaawe kimwali mugamba nti mutani waffe tasobola kukikola mukyakolako kisituse in fact ebyo byali badde ebimu ku bintu Museveni byali badde alonkinga ku myaka 35 kakati olwaleero saalituuse tugenza okunywa amafuta muye amafuta nze ngeegulira ugifaako ki gubuliko omugwago wama gyetwala this one is stupid because a person amanyi gyendi would know tekati ndi kuki ndi kumpewo that one is stupid babagenda ne babagamba balina ebizibu byabwe n'ebizibu mwabalonda kakati tudde nyinza okugula amafuta mu kifo kya diesel bataddemu peteroli yes it exposes government that I buy my own fuel kibulaba nti abantu bagamba who pays the piper controls the tune kati omfugira ku ki I don't have a government naye wegulira amafuta engayigulira government gyogera ogifuna muki abantu bagenda bali banywa amafuta olumu gabaayo olumu tegabaayo this is a different government olumu gabaayo olumu tegabaayo nagwe ne weegulira gago nze siri mugundi wanga mutayagala free things zigwe ebintu I don't believe in free things no kakane nkugamba nti emmotoka oba enebaayo bateebeeyo naye ngenze bwenzize neninya booda omusajja aganye omusajja azze okunywa amafuta aganye yamulabyeko abadde wa motoka ajazze kunywa amafuta agambye gwe nina okutuusa tosobola kulinya booda bagitomera otufeeko gwe tuyina ulala nali wange omwebaza akoze ekikolwa ekyo motoka neeraalira mu kkubo nti amazzi biki kakati the guard omuserikale agibeeramu yali tayinza kulekawo motoka n'alinnya booda namundu wa military police balimu babiri mba ndi ku luguudo nga nyimiridde musajja n'ayimirira mutabani wa Alifadulu naŋŋamba mbadde nzize kulaba kukula byetaagisa nkulabe ku TV are you here sina gundi he drove me to the TV station that is very good yes kaboni kalaga kibulaga kyekyo anti kindaga abantu banjagala nnyo why nze kanze nasigalawo gwe njagala ombuulire omuntu ayogerera Museveni ayina following gyennena gwasobola okuba nti batwalako afunye obuzibu ku kkubo basobola okuba nti bamutwalako nti ogenda mu Owino asindika kisakuba alinyeko mu Owino bamwasa omutwe ono omukazi nze namubagobedde mu Owino yali yepanka nti eri tumwine ba agent bankubira essimu that woman does not belong to us KCC yemukozesa
balimba Museveni temusolooza bwomwewino bo bazisolooza abadde akwata obukadde 3 nga buli minisita alina akakadde kamu naye nga ye Museveni bamukoze they are inciting the population against him. Abantu bandaze omukwano nti kankubuulire they want to kill me. Tumukunde yabagamba if you kill that man I will expose you. Okay. Ne baagala okunzita Professor n'abagamba that man you see there you underrating him he's a bridge between us and the opposition. Bwayogera kati kuliko bameka kati kwebali ono Dr. wa Museveni ono omuwala bamuyitaani ono omuwala bakusaasira balina abantu bennina in spite of the resources they are available. Do I have a budget? Museveni ampa budget? Sirina. But I know I'm a dog who hunts for self and master. True. Kasita ofuna ekyo abantu ne baba nga bakukkiririzaamu emisaati ya muwino. Yes. Kakati kankubuulire nti in many cases nabagamba ti Jesus yatunulira abayigirizwa be nga beebase n'akomawo emirundi eki n'abagamba nti mwebase. Yes, they were asking him because they were not seeing the unfolding event. Okay. Tiagenda kuoneka kalaba agenda kola kino yali atidde Jesus tiende kwenu mukama lwaki tojinzijako. He knew the unfolding event. That's why Yesu yagamba Simon Peter Simon onjagala emirundi eki namugamba mukama wange bwomanyi nti nkwagala kati if Museveni asks me onjagala he knows what I do for him without any facilitation. Okay. Sina facilitation sina budget sina ki naye kinyambye sifugibwa sagala mulimu gwa gavumenti kubanga singa obaddewo ebyo ali nedde ono omulenzi ali nedde ku mutwe omuko tasobola agane nkugamba for you discuss symptoms but not the real problems. Okulayira kwa president tekutegeeza kufuga gwanga. Omulwadde tebasobola musibula mu ddwaliro n'afa. Osose nakulayira kwa president bwe mmanyi kugenda soka nakadaala. Anti wulira. Kulayira kwa president wali omusajja babali bamuyita Lusensiko. Yali Romania. Waita omwezi ogwo ng'afunye 99%. Tebamutwala. Ne bamutta ne mukazi we ate kamanda wa special forces yali mutabani we yagamba nze mundeke Lusensiko bamujja mu ttano ne mukazi we nga omwezi ogwo yali abakoze eki omwezi ogumu yali abakoze ono Bashiri emyaka egi ng'agenzi yalayira kumalako myaka emeka bulamu bwe bwonna. So which means swearing in or not swearing in abafumbo mbagamba nti olumu mubeera kulumba erwammwe nga mulaba mbaga. How many bafumbo kill each other? Mubeera ku mbaga naye nga mulaba lumbe. Yes, obeera ku lumba erwo ng'olulaba naye ng'oli ku mbaga. So to me what is important is not the president swearing in. Had to swear for good. It's a ceremony. It's a wedding. Teri musajja agenda mu ddwaliro n'akebera mukazi we oba nabaana alizaala. Tekiriyo. Sikiwuliranga nako. Yes. Kakati kuno okulayira kw'ababaka abo bwe mulaba. Kukuba Bobi Wine. Okulayira kw'ababaka? Yes. Kumukuba kutya ate? Anti kumukuba lwa bintu ebyo. Nabagamba nti Museveni yabaleetera system gye mutasobola. If you see a man say that my wife has delivered twins, one is mine, another one is not mine, fe mu Africa tukuyita musiru. Abaana balongo babiri. Olinako omulasi wo. How? Kisoboka. How can Bobi Wine be defeated and his MP be cheated? The same system does not cheat his MPs. Awo Museveni we yabakwatira. Bobi Wine bakubya akalulu ogaba kunyaze abako bawangudde era ogiza ndi bawangudde mu masiba ne bajja ne balayira n'okulayira kati abo n'abalayira abanuku walonzo omugwe ninze they are exonerating
the government Museveni's system. You lost because the same system cannot produce twins when one is yours, another one is not yours. Those are European scientific issues. Olonze gwe ninzo mubaka omukyalo wa Kampala yagata talirayira ojja nga layira mu government ya Kyagulanyi naye kanda bo batalayire anti kyenkubo we don't gundi yagamba Kyakihero yagamba ti ebigambo ebyogerebwa munnabyabufuzi bwabirete bimukubya mpiiye omanyi Kyakihero ye musajja gwolina okusoma ennyo n'omutegeera myayisa the characters Kyakihero failed all exams. Tata we n'amugamba Kyakihero nyamba uyite ebigezo ebikuyingiza mu magye. Kyakihero is a celebrated Prime Minister of Britain. John Major yasoma by correspondence was senior 4, but he was once a successful Minister of Finance in Britain. Major was confronted, there was challenged. Yali alwana ne Sahowe nga balwana obukulembeze bwa Conservative Party nga bakuba gundi agenda Sacha. Ne bamugati wasoma yagamba I have never been impressed by British professor. Even Block had to issue a directive gye yasomera not to release exams. Kakati ebigambo munnabyabufuzi byayogera except me. Munnabyabufuzi mbwe nkuga nti amwe pig I have no reverse gear sidda gye nvudde mu Uganda taliimu mu Uganda abanfaanana tuli abo nze ne Museveni pacified ani nkubuulira Museveni yapacifyalinga olutalo lw'ekiyeekera myaka egi yagana okukola n'obutta nange nagana okudda mu gavumenti president yomugoyogerako yatugambako nti sigenda kudda ate atya ngenda kukulembera bbanga bweriki Museveni yagamba nadduka n'abirya Museveni yagamba n'agamba nti kirese obuzibu bwa Africa bakulembeze kuliza ku ntebe Museveni huyo kwa achariko. The problem of Africa is that African leaders overstay the power. They cling to power. Let us analyze the statement. Yes. At that time, Museveni was expressing his own opinion. What if I had a family which is weak? Nega dayokole. One of my wives was saying that I should go to NBS. I refused. That he should go back. Kubanga nzisifugibwa family. Yesterday I had a hot meeting with my children. Ovuma abantu tetufuna mirimu gya government. Change your names. Ninabana mu sekanso. Nabana mu revenue authority. You just can't change your name. Abana bakyusa amanya. Ninzisinza kulya ebigambo byange. I'm a pig. Kakati Museveni is not like me. Revolutionary political parties discipline their members. Museveni was expressing that opinion as an individual. Museveni is now a property of NRM. Tukulonzo kwesimbawo irrespective your opinion. That's why when Museveni took power, he went to Kawempe and bought a bed. Yali azeyo gula eky'abaana kino tekikaddiwa. The moment he became president, he became a property of government. N'engalo ye yonna ekanga abantu. He is a property of government. Museveni is a property of NRM and government. Which means yes, he is no longer his own opinion. But Mr. Tamale, is there NRM without Museveni? Anti nkubuulira tikati nze family yange tenfuga. Era abasajja boogera ti tukozesa family ye tukozesa ba foreign taina ba foreign takozesa me nze map reader ate nze na budget zetamanze kankulira amazima mu Uganda oli muomu no atalimu. Do you believe mu Uganda oli let me tell you couldn't Nyerere have pressurized Obote to give Museveni a job? Why did he go to the bush? Balesa akatambi nti Museveni yagende wa Reagan namugamba nti why are you supporting Gaddafi? Namugamba I fought Gaddafi before you. Museveni fought Gaddafi. Yeah. Abajasi ba Libya bajja wan. On which side was Museveni? Abajasi ba Gaddafi.
babakubira katonga era Gaddafi bwagenda yajja wano the last time n'agenda Mengo ab'Emengo nga baagala omukuula babbe kakati Gaddafi era Nabagereka yaliwo Nabagereka nga wali omunoonyi wa ssente kakati Gaddafi yabafiira mu ngalo ab'Emengo kakati Gaddafi ab'Emengo bamubuulira nti ogenda kugulawo kiri ekipande katonga tiye bakuwadde ne katonga medo tiye tomanyi nti Abalibiya we babattira ab'Emengo be babuusa Gaddafi Gaddafi olwava Emengo yafuumuula motoka baali bamutwala ku kipande kiri ab'Emengo ne bamubuusa ne bamugamba nti Museveni akuhumiliatinga ku katonga kwe bakutwala ogulewo ekyo ekifaananyi kwe battira Abalibiya Gaddafi yabuukira Mengo bamulinda ku kifaananyi yalabikayo. So Museveni is correct. May I analyze people? Kakati mwe mbabuulira ne mbagamba nti you see any serious person the problem you have your professors bali basente they fear tebasobola kwogera mu Uganda nasigala muogo I don't want a government job, I don't want to be an MP, I don't want to be a minister, and I live a simple life. Family yange twatudde tugivumaganiramu ng'abaana bagamba otubozizza emirimu nibaga mugende ebweru ono junior agenda mu America alidda wano gadda kukola bwoki wamukiriza okugenda as long ngenda genda naye as long tayingira bya opposition kuba bajja mukoza mukuumidde wano deliberately singa yagenda ne mu White House naye mukuumidde wano wabula Bobi Wine amukoze Bobi Wine amuyambye nnyo njagala Bobi Wine ekyo nkimwebazaamu kakati kyobola abantu bataddeko akagundi ti Bobi Wine yali alowooza nti bwogenda ne galubindi mu kyoto bakataddeko. I'm making money for people. Go. Yes, do you know that many people kati abaliko bameka statement yo yanyu abeesasulidde bali bameka bangi nnyo namugamba nti gwe Bobi Wine bye wazzeemu biyita byakuzannya si byangu ebyobufuzi biyita byakuzannya olowooza nti gwe basala embalu bamusanyalaza kakati mbagamba and if you had professors of political science and psychology bali babuulidde the situation prevailing in Uganda, any serious person consider Libya, consider Yugoslavia, consider Zimbabwe. The situation is you are heading to these three countries. Mu Uganda you south. Yes. Why? Let me explain. Gaddafi yafuna international isolation like the one we have. Gaddafi navuma America. They are rats, they are what, they are what. Nganga mukono gwe yakikoze. Kakati abazungu bagezi nnyo. Tebakalaba gwe wekka. And they design how to overthrow government by a prevailing situation. Batwala we Panama bakuba Gaddafi. Waliwo omusajja we Haiti. Ye yabagamba n'obaga nti mukuŋŋanye emirambo gyonna egy'abafa siriimu tukolemu obuganga baba America bamuggyako. The person who knows the Americans is Uhuru Kenyatta. Humbled himself, went to the ICC. Yes. But bali mu kuzumu. No, I'm explaining. Kakati Gaddafi bamukuba badisooyinga ebintu bye naye balisikoni n'amubuulya neyeekweka ne batanadaputedi daughter we. Kakati ne bajja bafuna situations bbiri. Russia ebyo nabyo Rwanda mu Syria wano Russia teyinawo n'Abachina they can give you money to organize the function, but the Chinese have never died anywhere. In spite of their numbers, the Chinese don't die. Ne Hong Kong at 1.1 anti kugambi waliwo balabyewa walabye mu China alwana ku lutalo overseas. No. China has avoided the war for 70 years. Ali kubizungiriza naye ku lutalo talwana because China is a continent. China ina abafere communist party kati yababbi kabaka president waabwe kabaka ono president bamufuula kabaka. Okay. Mu buwanga bw'Abachina buli lwasa omukazi omulungi aba wa Kisiraani is only their president now who is married to a beautiful woman. Nakuwasa mubi.
kakati nze nkugamba ti Gaddafi yakuba bamukuba Reagan yamukuba n'asurvivinga era yamuyitanga Reagan si Reagan Reagan kakati Gaddafi n'akuba Panama n'akuba ennyonyi y'Abamerika yattira mu Bafalansa debris zaafulinga Scotland kati Gaddafi n'afuna omukisa. The Russians blocked all available channels to give Europe gas mu winter, severe winter, n'abasaba gas. Some European countries were collapsing. The British ne batuula ba mirundi baayo. Can't we rebrand Gaddafi and get access to gas, cheap gas? They rebranded Gaddafi kuba batambula n'amawulire gaabwe ne bagamba ti omusajja baaforcinga Gaddafi na negotiating. The people who negotiated, who saved Gaddafi, Museveni and Mandela. Yes. How? Anti bali bamatadi fitu ugende Libya twaitanga Tunisia. No fly zone. Kakati Gaddafi bana ne bafa malwali ne bakola. Gaddafi nafuna omukisa. The British were looking for cheap gas. And the alternative was Libya. Their former Prime Minister Tony Blair became an advisor of Gaddafi. Gaddafi was rebranded. Gaddafi compensated omuserikale wa traffic gwe bakuba amasasi from the Libyan embassy in 1983. What traffic yali akulembera demonstration. Gaddafi even bought a house. Mutabani we Islam donated the funds to a prestigious British foundation. Gaddafi ne bamugamba compensating ennyonyi yafiira mu Bafalansa be bali majority. The plane belonged to Panama, an American company, but the many of the people, the passengers were French. And Sarkozy was facing an election. He wanted the money. Okay. America didn't want Khan, the president of IMF. He was a Eurocentrist. Yali agala nnyo Europe. Ne bamugamba nti yakutte omukazi. A black yamwalidde obuliri. Yamukutte. Kumugaana kwesimba kuki. Nabo babiina. They undermine you. They go to the bush, but a different bush. Okay. Baali balina omusajja ow'amagye General nga wa FBI nga bamusuubira nti Democrats ba Republicans bwe bagenda okuleeta bamwandamayininga tiyayagalamuko omusajja naye nga tabamwandi kitongole kirala ne bamugjamu ne babikola. Kakati Sarkozy wants money for campaign. Britain wants gas. Who has all of these two? Is Gaddafi. Gaddafi was rebranded. Nagenda ne mu UN. Nagvera ne Kagundi, chairman of African Union. In 1983, Gaddafi was fired by America to become Muyaliko secretary Gundi. Kola muyabule mu Libya. Muyina akoma twice. Kati bagala Gaddafi abeere. Gaddafi n'abeera. Gaddafi n'agenda New York. N'ateekawo tent ne yebaka yeeyize desert Gundi. In New York, he even spoke beyond his allocated time. Nga bazungu bamutunuulidde bwe bali. From New York, where did Gaddafi go? Italy. Yatuuza parliament ya Italy for 7 hours. Nga besimula balizo mukaka Gaddafi. N'amala okwogera mu parliament ya Italy. N'akola ki? N'ayita bamalaaya bonna. Mulomu. N'abayita bamalaaya. Yabawa $100,000 buli mukazi n'amuwa n'akakaaya muyingire obusiraamu. It was investigated that Gaddafi did not retain any prostitute. Gaddafi ekyamukuba kyali ekyo Islam. It seems Islam negotiated with Sarkozy to compensate the French citizens and to give Sarkozy money because Sarkozy was tried and found guilty. Sarkozy, because of his guilty conscience, yasooka okuba Gaddafi. Gaddafi abaana basatu bagenda e Benghazi ne balumba police ne babba emmundu ezo. Gaddafi responded by deploying 10 tanks
Sankozi n'agamba this madman wants to kill reasonable people. Omwana wa Gaddafi n'agamba nti gwe Sankozi nakulabe wa taata ng'okimye ssente nga tamanyi nti kimufiiriza ki. Kimufiiriza obukulembeze bwe. Gaddafi failed to eliminate Islam. Singa yamukuba n'amutta, Islam n'atandika okukola settlements. All of the Libyan oil funds should go to LCs. Nga abantu ne babuuza ono if Gaddafi surrendered the power to Islam singa bwali. Era Islam si mufu. All of Gaddafi's children died. Even when this Islam was captured, he was not surrendered to ISIS. Meaning, he was on a mission sponsored by America and Europe. Yeah. Yet nkugambye nti kati Libya ogitegedde Islam. Gaddafi failed to either hand over power to Islam or to kill Islam. He ended up losing. Yeah. Islam is negotiating a deal. When that is Libya. That is Libya. When you go to Zimbabwe, what happened? Omukyalo oli eyali vice president wa Mugabe. Bawe ye yalwana olutalo. Bamutira ku faamu ye. A vice president could not provide ambulance zimba omuliro gwamwokeza. Nga Mugabe omuko yavuma ame commander. Do you know that we can demote you? Omuko bamunoonya baleeta omukoba ekyatuuka ku muka Mugabe mu balakisi yakimanyi kati sitaani yakimanyi okwepanka ku magye. The reason in Zimbabwe was this is what many Uganda commentators don't understand. Olutalo lweruweru lwamala emyaka etaano, the shortest in history. Kitegeeza and abagenda mu nsiko baali baana bato. Why are they still here? Mugisha muntu yali wa myaka emeka? Who served 9 years as a commander and is still around? Tinyefunza yali wa myaka emeka? Gundi Mbabazi yali wa myaka emeka? Tumukunde yali wa myaka emeka? Which means the people who went to Luwero are still around. They're still around, yeah. They can be silent, but they're still around. Can they allow Lwabogo to take a power? Lwabogo ayagala power. Can they allow him to take a power? Cheche Zimbabwe. Omuko yavuma. Omuko yavuma. Omuko ne yerega. Omuko ne nazala we ne berega. Bawamba buyinza. Because the fighters, the Mnangagwas, the other man who was a command, could not surrender their revolution to Enuka. Bawamba Mugabe. Kakati ne nkugamba nti Yugoslavia, look what Yugoslavia politically. Waliyo Tito alinga muyite Museveni. Tito yali ava mu Bakolesha, a small tribe in Yugoslavia, not the Serbians, the Baganda. But the Serbians had also their man, Okulayira. The Serbians who dominated the army, the Serb army, the Yugoslav army, supported Tito, like Baganda supported Museveni. When Tito died, after 6 years in power, they said, let us have a rotation of presidents for 2 years. For 2 years. Buli muntu afugeko. The arrogant Serbs said the coalitions should wait for 36 years. The first country to be declared, and I think it was the French president who declared the coalition. Coalition became independent. If we cannot rule, we can wait for 36 years as Abasabu ne babagamba. You are free to go for independence. Why? But wali enyumba y'omusabu wonna waffe. What if the Banyankole today say you are free to go, but every property wali enyumba y'omunyankole waffe? What happens? This is what happened in Yugoslavia. Okay. The Serbs said, because they were, but before
Tito died. Tito Yalimesa Red Army to go to Yugoslavia. Yugoslavia is divided into 4. When I see Baganda have gone, Baganda written us paper. The Baganda have withdrawn from this government. Yeah. Nabaganda, when you see Baganda voting illiteracy, they are preparing for a riot.